bannaddiini nga beegattidde wamu bawandiikira akakiiko kali ke twagamba nti kaabatujjwa beekwese mu ethics and integrity abeefuula abalowooleza eggwanga naye nga tebalina kye balowooza naaka nga bwe twabagamba nti legal framework eriwo mu kuligestalinga amasinzizo ne projects z'amasinzizo eri kigalo eringa bwolaba sayini y'okuwagira NRM legal framework eri kigalo emala temuli loophole wadde akatono bwe kati naye bo nga basuggestinga ate wabeerewo directorate ate kugamba bagende bafuuke bakatona nga bebaga nti okuyitibwako tukuyise kati genda oweereze so kye twabagamba be baali bayise okubeera nga baparticipating mu validation abajulizi badeclininga mu buwandiike ne bakyesamba ne babategeeza nti naye bwe tutunuulira legal framework eriwo amateeka agaliwo ku byonna bye tukoze ku byenzikiriza ne project z'enzikiriza tewali kyetaagisa police bimala ne bongerezaako wansi bwabeerawo ekyetaagisiza kirina kubeera organic